twagezaako okuba ebiraka mu nkambi ya oludda oluvuganya gavumenti naye byaganye kyoba olaba nti kati ekiri mu Arua kiringa nga kanivu. Ngezezaako nnyo okutega amatu mpulirize biki bye bagamba naye nga kirabika abantu bafiirawo okufuna ebifo mu palamenti. Nze nteesa nti okujjako ng'oyagala kubeera katikiro w'ekkomera naye nga naawe oli musibe, twetaaga twegatte ate tuleme kwesigama ku muntu yenna. Tulina okwesigama ku nsonga zennyini. Abannayuganda baagala kulaba tiimu ki eddako. I see my colleagues are only looking at the 15th, and that's all they're concentrating on. To them, it is about winning an election, going to parliament. Our coming here is beyond representation. We have about 8 members of parliament representing Arua already.